Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video olunaku olwaleero njagadde mbeere nga mbabuulira ku bigambo bino naddala ggwe ng'omanyi nti wakazaala omwana wo naye nga toyagala mwana oyo abeere ng'afuna ebizibu, abeere nga tafuna bulwadde obwo bwe yandifunye naddala ng'akyali muwere, oba okubeera nga tebajja musiraanya, tebajja kubeera nga bamukolera ddagala. Kwegamba nga mukimanyi nti abaana abato abo babeera bakazaalibwa bantu bangi babakolera nnyo ettima ne babeera nga babasiraanya n'obakolera eddagala ery'enjawulo. Njagadde mbeere nga nkubuulira ebintu bino olina obyetegereza era olina okubeera ng'obikolako. Ekyo nkikubuulira singa obeera oyagala omwana wo akule bulungi nga tafunye buzibu mu mbeera eya bulijjo, naddala abantu abo abakwetoolodde abayinza omuteekako obuzibu. Kisookera ddala omwana wo obanga wakamuzaala bw'oti nga tonnaba muteeka mu kyogero, tekyandibadde kirungi kubeera ng'omuwa abantu ab'enjawulo okubeera nga bamusitula. Si kirungi n'omulundi n'ogumu. Omwana oyo kikulu nnyo obeere ng'omukuumira mu nnyumba, era bano abajja okulaba si kirungi kubeera nga bamusitula naddala nga tannagenda mu kyogero. Ekisooka kyangu nnyo okumusobya omwana. Okusobya omwana oyo mwe bazadde be, si mmwe mwekka abasobya omwana oyo, naye ne bano abantu abajja omusitula abo abantu ab'enjawulo kyangu nnyo okubeera nga basobya omwana oyo wamu n'okumuteekako ebyo ebintuntu ebitali birungi, ebisiraani, ebintuntu eby'enjawulo, olw'ensonga nti omuntu oyo abeera yasuze mu bwenzi, tomanyi gye yabadde, tomanyi gy'avudde kujjaawo. Kati n'olwekyo omwana oyo nga wakamuzaala kikulu nnyo obeere ng'omukuumira mu nnyumba. Tokkiriza abantu abo kumusitula ab'enjawulo naddala ng'omwana oyo tannagenda mu kyogero. Ekintu ekirala, omwana oyo bw'obeera omusaze enjala ezo tomala gazisuulasuula oba tosalira mwana njala mu lujjudde lw'abantu. Tugeze oli mu kunyumya n'abantu ab'enjawulo mikwano gyo n'ofuna akagiriita otandika okusala omwana w'enjala, omwana omuwere. Si kirungi. Zimusalire mu nnyumba omanye nti nzisaze, teri muntu ayinza zitwala kubeera ng'aloga mwana wange, kubeera ng'asiraanya mwana wange. Kwegamba kirungi nnyo zisale ng'ozisalira mu nnyumba oba zisalire ewaka, zisalire ewuwo naye nga tewali bantu bano ab'ebweru ab'ebbali. N'olwekyo kikulu nnyo okubeera nga weegendereza ng'osala omwana w'enjala, tomala gazisuulasuula. Babeera basobola ozironda ne babeera nga bamukolera eddagala okubeera nga bamusiraanya. Ekintu ekirala, n'enviiri zennyini, omwana oyo bw'oba nga gwe amwesaliddeko enviiri ezo tomala gazisuulasuula. Mukitegeera? Ekirala, tokkiriza muntu atali ggwe kusalako mwana wo nviiri. Gwe olina omwesalirako enviiri. Enjala, enviiri, omwana oyo gwe alina ozimwesalirako gwe maama we oba gwe taata we, naye tokkiriza muntu mulala yenna kumala gasala mwana wo nviiri. Si kirungi n'omulundi n'ogumu, okuggyako ng'omututte mu saaluuni, kuba mu saaluuni enviiri zino zigattibwa mu nviiri z'abantu abalala. Ono aba yeetaaga enviiri, kiba kizibu nnyo okugamba nti zino ze zivudde ku ono. Ate jjukira omwana oyo omuwere teyeetaaga masindi kumuyita mu mutwe, engeri gy'abeera nti akyali muto, oba olina musalisa makansi singa obeera oyagala kusala ku mwana wo kumutoolako ku nviiri ze. Kati enviiri ezo z'omusazeeko fuba okulaba ng'ofuna w'ozisuula oba w'ozitereka. Mukitegeera? Nga bwe mulaba nti ffe mu kyalo baasalanga abaana enviiri, abo abaana abato babatoolangako enviiri, naye ng'enviiri ezo nga bazituwa tugende tuzitereke mu kigogo oba tuzisuule ewantu ewazibu omuntu omulala okulaba. Era ky'oba olaba nti ffe twabanga n'olusuku nga bwe bamala okusalako omwana enviiri oyo omwana omuwere nga tuziteeka wansi w'ekigogo, oba nga tusitula ekigogo nga tuziteeka wansi nga tuwummuzaako ekigogo. Kwegamba nga kizibu nnyo omuntu oziraba omuntu ow'ebweru. Fuba okulaba ng'ozisuula ewantu omuntu omulala watajja zironda kubeera ng'amukola ebintu ebitali birungi. N'ekintu ekya kino ekya pampa, ne pampa ezo tomala gazisuulasuula. Pampa bwe baba bakutwalira kasasiro zikuŋŋaanye bulungi mu kideeya, zisuule mu kasasiro bamutwale. Naye kyabulabe nnyo okuŋŋaanya pampa kiveera kiramba, pampa z'omwana wo n'ozitwala n'ozisuula mu nnimiro y'omuntu omulala oba n'ozisuula ku mulyango gw'omuntu. Omuntu oyo bw'onaamusanga nga mulogo ajja kuloga omwana wo oyo. Ekyo nkikubuulira, mugezeeko okulaba nga mwegendereza
kwebyo mukola kyekyo kyenjagadde okubeera nga mbabuulira mugezeko okulaba nga mbyetegereza ebintu ebyo bijja kuba bibayambira ddala okusobola okukuuma abaana bammwe nga tebabasiraanya nga tebabakolera ddagala ebintu ebyo mubikuume butiribiri mubeere nga mubigoberera bwekityo bwe kiri kambaye whatsapp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunnyonnyola whatsapp namba yange eri 0777873401 yeeyo whatsapp namba yange mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video mbeere bulungi mweraba